kati go olowooza oluyimba luno Maulana like Rain atuuka atya okulufuna okuva mu ngalo zo lutuuke wa Rain lutuukayo lutya gwe nga ggwe oluyimba olwo nabuuzaako ku muwandiisi waalo nga ndabye ebintu ebyo ne mugamba muganda wange ate biki bino byendaba kuba ndaba ate oluyimba lutaatadde ate ndaba ne Rain yalufulumizza naŋŋamba nti Rain nali namusindikirako ku nnyimba ezo za mirundi 3 bwe yamusindikira eddigalo n'olwo n'alumusindikira kati then Rain ng'onaabeera omuyimbi n'ogamba sirina nalumu lwe nnonzeeko zino zompadde Rain nga yagamba omuwandiisi ali kunnyonnyola butereevu kati konze ne mugamba ekitegeeza oluyimba adde tokimanyi nti Rain aluyina ko yenze Rain yazigaana ennyimba era naŋŋamba talina lwasiimyemu nalumu nendowooza talina kiwedde tewali kigenda bbaawo ate nange kinkanze nnyo okulaba nga yaluyimbye kaakati n'ekirala gw'otegeera otya nti oluyimba luno lubbiddwa oluyimba luno we nategeerera nti lubbiddwa era ng'abantu kubadde oluyimba lwange lwali lutambudde bulungi nga balutanso dutegeera kati abantu ne bansindikira clips za Rain ne bansindikira video ne baŋŋamba Rain ate tulaba yazzeemu oluyimba lwo yakoledde challenge kuba abasinga badde balowooza na challenge ne bagenza owulira nga ddoboozi lye lyennyini nga lye liryo yimba nange ne mbaga ate bino mbadde sibimanyi era kwe be bakusindikira ne bagamba era kwe kugenda mu inbox ya Rain ne musindikira message ne mugamba munnange oluyimba nga ate walubbye bubbi yeso ketubaniriza ku Brownskin Events YouTube channel amanya ganze ashimwe MC Campus Brown Daddy chenyezo kugamba kiri kimu subscribinga sharinga commentinga like we need that feedback what feedback eyo fechituwa amanyi era tumanya nti bitukola mubiraba mubigoberera nyongera okwebazaako bannaffe bakadama bakadama mbagala nnyo emwe bale kubanga mwerekereza mubbayo ka wifi ka baba noteeka kolaba stories zaffe namwe aberekereza ka data ne mututene nogamba waika ngende ndabe ku story eno namwe naddala batu following ku TikTok Brownskin Events YouTube channel n'abatukuberera eri ku YouTube wonna ku platforms zaffe twebaza ddala kyemukola kyamaanyi nnyo olunaku olwaleero story ndawufumu ku zino zibadde mulaba ekibba nnyimba kyasusse bannange kibba nnyimba kyasusse abantu babba endongo y'abanne kyokka nga bannabe babbako endongo bagijja maanyi mugimanyi endongo si nnyangu olunaku olwaleero ndi n'omuyimbi gwe bayita Martin Case Martin Case ono upcoming naye ngera endongo yebaddewo ng'etambula ate enyuma so munnange tugenda kumukuwa era tumanye sikyalinawo biki bye yeetegekedde era lwaki azze wano ensonga nnyingi nnyo zitugenda okukoonako wabona n'abadde batubanje ekibebi ekimyula kyabeera nakyo mu zividiyo kyanyolyamu akawatu bwati nakyo tujja kifuna Martin Case buli buuza kubatulaba obeeyanjulire tugende mu maaso naye nga bannange mugamba mutya abafaani bange mwenna yamanya n'eddoboozi mpitibwa Martin Case official Martin Case official ngamanya g'okozesa ku buli platform ku YouTube ne ku TikTok ne biki buli kitimba emanya agaliyo ekitegeeza ayagala endongo yalina kugenda wali ateekamu Martin Case amanya ge amatuufu gwani amanya gange amatuufu yenze Semaganda Martin ekitegeeza Martin olijja kuliri kate Case jjo lijja litya erya Case ng'era obimanyi ebyaffe eby'endongo tolina okufunayo erikola ssente kati ekitegeeza nnyo gwe yali eyiyiza erya Case erinnya nze yali eyiyiza eryo bamanyi nti walinayo ekikyala akikutegera ne kigawaayo kandi mugattireko omwami wange Martin Case endongo ogitandikwa ddi era ediyo gijjawo yoga nti katandika endongo atandika oyimba endongo ngitandise mu guno omwaka gwennyini ekitegeeza oli mupya mu industry bwoti n'endongo okubanga aluddemu olinako walaga siina just buba bwagazi bwa ndongo
kubeera ngo feelinga nnyo endongo y'abantu ogwo wayi naye komalega wagiyingira mu January najiyingira mu January nga atandika idea eno walinga ogirina oba yajja ogwo omwaka era ogwo gwennyini idea eno nali nga ngiina kuba nali neegombanga abayimbi nali neegombanga abayimbi naye mukadde wange nankakanga ye nangamba mbadde njagala oyimbe ekitegeeza endongo eno support ye erimu mukadde erimu mukadde soka omwebaza tetunagenda wala bannange ntuusa okwebaza mukadde wange Senga Naisonga ntuusa okumwebaza bannange yeebale nnyo kunjagaza ndongo nakunsupportinga toyanzizza nnyo manyi kizibu nnyo osanga abazadde abali supportive nadde ebintu ebijjamu endongo abazadde abo ebiseera ebimu abagamba omwana agenda kwonooneka ki kitegeera kubanga balina image enfu naye kirungi nnyo okuba nti mamiwo y'omu ku abo abagagala okole ki ogende mu maaso kakati endongo eno sofa olina ennyimba mmeka right now nina ennyimba bbiri lwaki ennyimba zo zitambula nnyo ate nga wakafulumya ennyimba ntono kijja kitya sayansi ali awo gwe njagala omumanya sayansi munnange ndowooza abantu bazinyumiddwa bunyumirwa ng'omuntu wanaanyumirwa endongo nago owedde tusupportinga omwana ono wayimbako mu sukulu kwaya ng'okyasoma ali ate dansa wali dansa amma kyova onyola akawato bw'otyo ali dansa kaakati Martin Keys ennyimba olina bbiri luliwa n'oluliwa n'oluyimba lwe bayita emiti emito lwe lwasooka lwe lwasooka era badde lutrendinga nnyo ennaku zino ku media okwo kati deni olwokubiri baluyita houseboy efuuse ensonga terevu kakati ennyimba zino gwazeewandiikira wa lwakuwandiikira olwasooka baluwandiika buwandiisi deni olwokubiri nze yalwewandiikidde lwa houseboy nze yalwewandiikidde ekitegeeza n'okuwandiika osobola sibyaga nti ennyimba ogulangule bulungi nkitegeera kakati first of all ezimu ku nsonga ezasinze okutunoonyesa era lwaki oli wano ziri ensonga bbiri endongo n'ensonga ezibadde zitambula ku social media wakola ogenda n'okola oluyimba n'olufulumya ate omuyimbi omulala najja n'alubba naye n'alufulumya mu sitayire esiteera yetya yemu nga talina nakyakyusiza kiri awo bitandika bitya sooka onyonyonyola esitole y'oluyimba luno lutuuke n'okubbibwa abantu beetaaga omumanya esitole y'oluyimba ngaddo oluyimba olwo tasooke njogere ku muwandiisi waalwo omuwandiisi waalwo luno olw'emiti emito lwe babba muwandiisi waalwo Clinics yawandiikako oluyimba lwa Edgar olwo lwakyalenjinga nnyo Edgar luno lwa Maulana and Rain butereevu yawandiika oluyimba yakuwandiikira na luno yampandiikira ne luno ate siti luno oyo nyini yaluwandiika yagamba yali abanjani tamalaayo kugamba birimu ebintu ebyo saaka eri awo kati oluyimba aluwandiika alukuguza ng'oluyimba alunguza bulungi nga simanyi na sitole zaabwe ziriwo tugula luyimba tuluyimbye tutuuse ndutadde nali naakalutanga ayiseewo ennaku nga 3 ngenda okulaba nga Rain nga naye aluwanise Rain aluwanise nga wakaluta oluvannyuma lw'ennaku 3 Rain naye n'aluta kati nga talina nno kyayawuddemu kiri awo kubeera oba oluwuliriza bulungi introduction yalwo etandika wetambula yemu neya Rain talina kyeyakyusa kiri awo kati gwe olowooza oluyimba luno Maulana Rain atuuka atya okulufuna okuva mu ngalo zo lutuuke wa Rain lutuukayo lutya gwe nga ggwe oluyimba olwo nabuuzaako ku muwandiisi waalwo nga ndabye ebintu ebyo ne mugamba muganda wange ate biki bino byendaba kuba ndaba ate oluyimba lutwatadde ate ndaba ne Rain yalufulumizza naŋŋamba nti Rain
nali namusindikirako ku nnyimba ezo za mirundi 3 bwe yamusindikira Edgar n'olwo n'alomusindikira kati then Rain ngo nabeera omuyimbi n'ogamba sirina na lumu lwe nnonzeeko zino zompadde Rain nga yagamba omuwandiisi ali kunnyonnyola butereevu kati konze ne mugamba ekitegeeza oluyimba adde tokimanyi nti Rain aluyina ko yenze Rain yazigaana ennyimba era nangamba talina lwasimyemu na lumu ndowooza talina kiwedde tewali kigenda bbaawo kati ate nange kinkanze nnyo okulaba nga yaluyimbye kubeera nga yali yalubbye oba nga yalumuwadde yalibadde nga zonna line yaziyimbye naye ekyagira olw'ensonga line endala yazongererako mu studio nga ate Rain taliiyo kati nga tasobola kubanga amanya kiki kyetwazzaako awo ekirala kyova ye line ze zakyuka ezeze mu maaso kakati gw'olowooza tewaliwo possibility nti omuwandiisi ono ayinza okuba yakwatagana ne Rain bakole ekyekintu ekyo kyo nange kyo kyandimu kyandimu naye ate ngenda okulaba nga ate ne Rain ye kennyinnyini alaga naye akyagala aveeyo tulabe nga twogera kweyo ensonga kubanga adde takiriimu ng'oba akazannyo kaabwe babiri teyandibadde nga naye ayagala tuveeyo tukyogereko era n'atuwa n'eddoboozi lye teyali wadde nga akyagala kati kira kyetwagala okumanya ono Clinics yakuwandiikira oluyimba enkolagana ye after nga mumaze okuzuula nti oluyimba ludiddwamu enkolagana ye ne Rain obadde ogirabanga oti balaga tebakwatagana kuba olwaki olw'ensonga nti luli oluyimba nalwo lwe yasooka omuwandiikira olwa Edgar Rain teyamusasula bulungi nti baali bakkiriziganyiza oba yali miliyoni y'essente nti n'amuwako emitwalo 10 kakati n'ekirala gw'otegeera otya nti oluyimba luno lubbiddwa oluyimba luno we nategeerera nti lubbiddwa era ng'abantu kubadde oluyimba lwange lwali lutambudde bulungi nga balutandise oddutegeera kati abantu ne bansindikira clips za Rain ne bansindikira video ne bangamba Rain ate tulaba yazzeemu oluyimba lwo yakoledde challenge kuba abasinga badde balowooza na challenge naye bagenza owulira nga ddoboozi lye lyennyini nga lye liryo yimba nange ne mbaga ate bino mbadde sibimanyi era kwe bakusindikira ne bagamba era kwe kugenda mu inbox ya Rain ne musindikira message ne mugamba munnange oluyimba nga ate walubbye bubbi lwange kategedde ekintu ekyo Rain message we yagiraba yagera olaba nga kilipu akajjeyo ku ki TikTok diye teyakuddamu message yonna yadde tewafunako direct call like ukwogera naye ku simu oba ku face to face about that issue yadde sinnabagifuna yadde kitegeeza biri awo teryanyiga munne kugamba yalaga talina na kimu kyalaba yalaga talina na kimu kyalaba kati obudde buno oluyimba olwo akyaluyinayo ku platforms ze Rain oluyimba olwo yalaga nti yalugjayo okusinziira vidiyo zino engeri gye zitrendinzeemu zamukangamukko n'alugjayo kuba mbadde nzikeberangako awo ndabe oba yaluwanikiseeyo era naye ngenda okulaba nga yalugjayo n'atayo oluyimba olulala abaana bamwogerera nnyo biki n'omwana yakusinza oluyimba lererere bigambo byali bingi awo mu comment section n'ajjayo n'alugjayo kakati oluyimba nalyo tannaba ku uploadinga ku YouTube ye kuba ennyimba ze waba yakazita asooka n'ata just clip ku TikTok alabe kinaaba kitya tannata audio kakati like kati gwe neyakulukuwandiikira nteekateeka ki gye mubadde mulinawo olaika nti oyogera ku nsonga ezo like mukwasaganya ensonga ezo enteekateeka eyaliwo nti twali tugenda kukwatagana ne Clinics tuveeyo alope ani Rain kuba olw'ensonga yali avunaanyizibwa ku ki ku luyimba olwo ye writer kati then we twayogeramu naye kwaawo kuba ebiseera ebyo byali tebinaba nnyo okukola nnyo vibe eri awo
n'agamba akatengere ekirungi oluyimba engeri gye twadde twakalugira ate n'alaga nti alugjeeyo naye n'amukubira essimu n'ayogera naye n'amunyonyola n'amugala Rain ate oluyimba lwange lwe nakuwa ate nalwo walulaga nti tolwagadde naye ate naabye walukoze eki waluwanise kati Deni ye mukadde n'agamba Martin Sandi yagadde obeere muki mu ntalo n'abayimbi ffe kye tusaba Clinics gamba omuki munno ajjeyo luki oluyimba ffe tetwagala ntalo abayimbi bano abakozeemu kulinya balina enkola y'okutiisatiisa tonafunako kasimu konna konna nga kakutiisatiisa akasimu mwana wattu sinaba kafuna akasimu sinakafuna wabula ate obusimu bwenfuna baana kwebaza ndongo yange linakuba nagaba newe batuyimbira we bali kolooti kugamba nempuliramu ku ssanyu naye ate kyannumye nnyo kulaba nga ate omusajja gwe naalizaawo kale neŋŋamba ng'asobola okumpamu ka sapooti ate ye najja buzikunzi gyonkera kubba bubbi kayimba ekitegeeza okuta oluyimba olwo amawula n'okuta oluyimba olwo yasooka laba lulwo yasooka laba lwange n'alaba nga lujja kukola butereevu naye n'alukola abayimba ekibba nga kisusse ate Rain nalabye agenda kwesimbawo naye ate ndaba obuvuyo bufuuse obuvuyo oba simanyi oba kati kaabala akatuufu kakati Martin Keys ng'oggyeko ekyo nti Rain agezaako okubba ennyimba zo kusomoozebwa ki okulala okuzosanze sofa okuva waka joininga industry okusomoozebwa kwe nafunyeemukko right now oluyimba lwange olwo lulina engeri gye lwabuumingamu awoko lutrendinga era abantu nabo banga balutegeddetegeddemu nti wabula waliwo embeera awo ezaatuukawo era waliwo clips ze twawanikanga ne balowooza oba zakusaagamu nti oba tulina bye tuyisaawo naye nga mwana wattu byalinga bituufu nafunamu awo obuzibu nga ndaba byenkola sikyabitegeera nensootingamukko right now omukadde wange ne bimusoberamukko awo embeera eyo yali etya embeera eyo nti nga omuntu wona abeerawo omutwe ne gutabukamu n'owulira nga buli kimu tokitegeera buli kimu kyokwa tokyakitegeera tokyayagala kubeera mu bantu bo kugamba ngo olabika nga gwe ntegeerayo kati ate endalamu kuyabalala era clips abasinga bazirabaawo abaga omwana yagudde eddalu omwana yakoze ati naye nga basinga balowooza zaki za joking kyekiyinza okuba nga kyaviirako embeera okubaawo abasinga era badde bagamba bya ndongo nti oba abayimbi babavuddeyo ne bakola bati oba ne bakola bati kati nange kyannema okutegeera awo naye mukadde wange n'akirwanako n'agezaako awo ne tulaba engeri gye kisobola okutereera sofa kati oli fine tolina buzibu bwonna era abantu basuubire busuubizi ndongo era kabinnatereera nti oluyimba lwange nali mmaze oddugira kabinnatereera neŋŋenderawo mu studio n'otandika kukuweereza ndongo okay kakati before nga tetunaba bagenda ku luyimba olwo olupya kyenjagala omumanya okuva watandise oyimba mu kumanya comment section mubaamu abanafuya mubaamu abagamba gogogo abagamba nti musajja endongo gyajje kuba so far negativity ne positivity kikyosinza olaba ku platforms zo bo bavaamu abo batugira nga akumalamu amaanyi nagamba kino nagamba kiri naye ng'ate oludda ate abo bennyini nabo baabayimbi bannaffe abamuyimbi munno olw'okuba alaba olinako ky'osobodde omusingako n'avaayo kwe kuleeta obubaka bw'atyo ng'agezaako ofune amaanyi agagenda mu inbox ye omuddemu naye ate nga ezisinga obungi tufune oli n'akugamba bambi ojja kusobola bambi endongo yo nnungi bwe bityo okay kati sofa kati gwe oliwedde okupushinga mpaka gye kinaggwera oba endongo oyimbamu bya just endongo yo nasazeewo ngenda gikubira ddala nno kasimuzannyo ngenda gikubira ddala obaki ngenda kukubira ddala endongo oba basazeewo buli gye tunaakubanga batutwalako ennyimba
Mamujja kola gwa kufulumya ndo. Jakola ba kufulumya abazitegedde nti zaffe bazitegeere. Kati kimanyikiddwa nti ba upcoming artists babonaabona ne nsonga z'akasente ka studio. Era ebyo byobako ennyimba kati gwe ensonga eno ey'obusente zirecordinga kushootinga video because you have to shoot videos. Kati okikola otya kati ensonga ezo z'akasente okikwasaganya otya? Ensonga z'akasente ezo naligambye nti buli mulimu obuzibuzibu. Naye ebisinga mukadde wange abadde yatera obigonzagonzaamu awo. Endongo yajagala. Abadde manyi omuntu nga yakikuteekamu. Abadde era ye kennyini nga yayagalira ddala ekintu agire nga akisapootingamuko. Era ebisinga bibadde tebinzibuwaliramuko. Ng'osobola omubuulira mukadde nti waliwo kino. Akasente n'akayiiya. Akatetenkanya. Okay. Kakati tudde ku luyimba luno olupya. Wakakuba ennyimba bbiri nezifuuse ensonga. Oluyimba lwa Houseboy. Kozi wage gwe yalwewandiikira. Idea eno ogijjawa? Idea eyo omanyi nnyumirwa nnyo ennyimba enkadde. Njagala nnyo ennyimba enkadde ezo. Nkadde type ki? Kubawo kadongo kamu waliwo ekikadde nga kino ekyaba Geoffrey Lutaabi kiba type ki gwe gy'osinga onnyumirwa? Type y'endongo eno mbadde nnyumirwa nnyo endongo ya Lutalo eno enkadde. Akabina kagenda akapapaala eyo bwetyo. Akabina kagenda akapapaala n'ennyimba z'omugenzi Deo. Baby Deo Star. Era we natuula kakkananga funye oluyimba olusobola okutambulirako mu kintu bwe kityo. Kubanza obulamu mwendya nnyo okuyimba nnyo oluyimba nga n'omuntu omukulu asobola odduwuliriza n'omwana omuto ng'ate n'omuto ajja kukula ate asigale ng'alwagala. So mu bufunza wanyu nnyimba ziwemula toyimba nnyimba zityoboola wabula oyimba ennyimba nga zijja kunyuma ate nga ziri educative ate nga like zifevalinga buli audience. Toli specific nti oyimbira abakulu. Sirina mu kintu kigamba nti oba kale kankuba endongo mpitewo omulundi gumu nyimba ekinaakuba omuvubuka. Jala yimba nange kyenfiiringa muli mu mutima. Nga nange mbanzaawo ne nduwuliriza oluyimba lwange ndunyumirwa. Okusinga kye nnaakuba nempa omulala n'aŋŋamba kintu kyo kino kirungi naye ng'ate ankiina. Kati oluyimba luno olwa Houseboy lutambulira ku true story oba it was just formulated noga story kubanza obulamu bwange mpanya abakyala ekitiibwa. Era nze n'aba mukyala nga musanze busanzi simumanyi kwesanya erinnya eryo nti mukyala oba anti.